Ensonga gye tubadde twagala okwogerako yaweerezebwa mu kakiiko akalala. Twali tudiringa nayo nga 22 nga tetumanyi nti Sipiika yali yagigaba mu kakiiko ka physical infrastructure ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa August. So ensonga kubanga yagiraawo ku floor ne tudiringa nayo bwe tutyo. Oluvannyuma ne tufuna ebbaluwa ya Sipiika gye yali yawandiikira ssentebe w'akakiiko ka physical infrastructure ng'agimuweereza agikoleko. Obukiiko bwa Paalamenti bubiri tebuyinza kubanga bukola ku nsonga y'emu. No. Akakiiko kano kakola ne kali kakola. Abajulizi mwetaaga be bamu ensonga y'emu bwe munaakola reports nga tezikwatagana. Then mugenda genda n'eriwa. So ne tulowooza nti katugirekera akakiiko ka physical infrastructure. After all, mu accountability mu report eneddako ejja kukomawo. Eno komiti eyina auditor general report gye tuliko gye bawuliriza. Era eri mu issue ey'emyala n'obujulizi ffenna tubadde tubuleese bungi obulagaani yabbaki mwala gwawa ne bye tubadde tuzze tukola byonna nga fayiro tuzze nazo nene bwe ziti. Naye kitumazeeko ebyewungula nti Sipiika awandiiseeyo akabaluwa bw'aweerezza fact finding team egende mubuulire ebiri ku mwala bwe banaamala ekiddako ki. Kino twalisuubidde nti singa Paalamenti ebadde eddala erumirirwa eggwanga lino yalibadde ng'evaayo ne mu liseesi n'etuula n'egamba nti eno matter of great national importance. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.